Ennyumba ya Alex Mukulu eri mu Lusuubo bagitwala lwa bbanja lya milioni 4. Ebbanja lya milioni 4 abanja Bishop Muwonge. Bishop Muwonge yabanja. Naye ebbanja lye yawola mwami mukulu lya milioni. Teyali wola mwami mukulu. Ebbanja lyava Mushoga Mugabe twagala. Mushoga. Girlfriend wakakasiza nti siri ebbanja erisoose. Basibwe gwali omulundi ogusooka okugijja mu bbanja. 2000 okujja okuyingira wano. Mba nefulukuta ntereza ennyumba bwatwati bali bagikolamu omuzanyo nzengolo sikazanya emizanyo for 3 years nga ngenze makero okusoma MP ngenda okufuka wano nga ndaba tulina ebbanja ya milioni 29 ningamba Katonda kino kibuuzo kituufu Alex Mukulu yafiira waka si kiruddu mwami mukulu yafiira waka ne bamuddusa mu ddwaliro nga tebagala ng'afudde bamutwala ekyo niyo omusawo ekivubi yagamba yakubira omusawo Sayuni akola ekyo mwami mukulu ali wano bamusudde wano niye ati banga muteke mitensifiya kwa yali nchaji mitensifiya naga nite chaina chagena muyanga kwa vital zonazi wansi pressure za kudeda organizona zisirise kanaga kambadiri Pastor Bugemba sabidde abayo edisiero lwaki mutujjako amasannyalaze ne kati tekuli banange tusabireko abakola amasannyalaze ennaku zino kiki ekyo mukama juzi najja ewaka nga galinga nga disco light nga bwegajja bwegaddako bwegaddako ayi mukama tusabira abakola mu masannyalaze ge Uganda. Ebyo n'ebirala bye tukuleetera. Enefik Media. Amawulire gakedde ate kubeera nga gatuuka ku bannayuganda ag'ennaku nga galaga nti ennyumba ya Alex Mukulu eri wali ku Bulange Mengo ate etwalibwa olw'obukadde 4 Bishop yasobola okubeera nga ate amuwola zino nno agenza okufa nga tannazimalayo okusinziira ku girlfriend we akakasiza nti yasasulako emiliyoni 95. abanja Bishop Muwonge. Bishop Muwonge yabanja. Naye ebbanja lye yawola mwami mukulu lya milioni. Teyali wola mwami mukulu. Ebbanja lyava Mushoga Mugabe twagala. Mushoga. Kibirige, mwami Kibirige ne mukyala we ndoza be bayambako mwami mukulu. Facility okukola ebbanja nti totally against because it was not necessary. Government yakomiti mu kusasulira omuzannyo betutulira kuyingira mu mabanja okukola omulimu ogutuweereddwa. Naye ebbanja oli sigalo nga emirimu giwedde bamugamba nti kakati banka egenda kutwala nnyumba. Muwonge n'ayingira mbu yali alina projects by'akola naye Muwonge n'aganza kansasula ni Kibirige n'akwata ekyapa. Bwe twogera kati okuva myaka nga 20 Muwonge yalina ekyapa. Kwa 2007 kwa chuga mwezi wa 2007. Naye ebirite byasoberera banka ndowooza maybe until maybe 2000 n'alyoka akwata ki maybe 2010 nze ntegeera nti tuli ennyumba bagitwala mu 2014 Galekisa ngamba ennyumba bagitwala muga sente za shop n'agamba esente atoza waliwo kudaku nyumba ku sente zonna zonna kana kapoke tukuwereddemu eno ennyumba si bwe gwali omulundi ogusooka okugijja mu bbanja 2000 okujja okuyingira wano mba nefulukuta ntereza ennyumba bwatwati bali bagikolamu omuzanyo nzengolo sikazanya emizanyo for 3 years nga ngenze makero okusoma MP ngenda okutuuka wano nga ndaba tulina ebbanja ya milioni 29 ningamba Katonda ate ebbanja nti mu MSA yatuwa ebbanja eryo yali yatuwa ne grant batuwa grant ate on top of that n'agamba bwakyatwale n'ebbanja it wasn't necessary neŋŋamba nina okugenda ndaba ba MS mbegayirire baleero batuwa engeri gye tujjawo ebbanja lino nze nongosa nyumba oyingira mu kibanda kiri mu denja kiringa ekiriketi enkuba egenda okutonyera nengenda ndaba omukazi akulira Danish Corporation bali bamuyita Ula Strawberry ne mugamba mama njagala kwogera naawe ne mugamba tulina ebbanja naye tanalitegerako omupya ye bamulese nga new director tamanyi ne fayiro gye ne mugamba wali wano fayiro tulina ebbanja ne mwami mukulu yakoze endagaano bwetuuka n'obyo nga tusasudde ennyumba etundibwe tusasule ebbanja ne mugamba naye ekisooka ennyumba kyeyagiteekawo nga musingo nga yeewola ebbanja kati ennyumba ffe ekyoka kye tulina ge maka gaffe ne mugamba bwegenda tujja kuba kikoledde bwereere n'agamba nti kale nja kuyamba nampa omulimu okukola workshop bwenakola naye byonna bye twakola mu kisooka okusetinga ebbanja eryo nampa n'endagaano naga nti ebbanja tuligyewo alesi ne mugamba ebbanja tunaligyewo n'agamba ndowooza oyogera bwogezi n'okulaba ne mugamba ebbaluwa era bwe yatuwa ebbaluwa mu April n'entumulaga nti ebbanja tulikoze naligyawo mu April yalinga ticking time bomb ti mu November bali bagenda kuteekamu ki naye nga kwegamba kwali kusaba nalokoka bw'omala okuyita Mukama yampeza n'endokoka era mwesiga nasaba ku bbanja ero nga manyi ngamba tuleka kuswala otawula nga lubadde lumu tuleke okuswala tuleke okuweebuuka Mukama we yatuwa erinnya then alikuumye
era kyenabadde ne bazanye Museveni okusaasira nayambaza mukulu w'ekibiina n'amugenda mu kitiibwa n'amuwa ona kubanga yakola agasisa nnyo eggwanga lino abadde musajja mugezi nnyo abadde muntu wasonga nnyo neebaza nsiima ennyo n'okusiima kwonna okw'olubeerera olw'ekisa ekyatuweereddwa omukulu w'eggwanga lino n'acknowledginga nti n'omuntu omuntu ng'agasa osobola okumuvinga flag n'omugamba kyakoze awugule ebintu. Ono yennyini girlfriend we oba mukyala wakakasizza nti kyandibanga kituufu Alex Mukulu teyafiira waka, sorry nga teyafiira mu ddwaliro wabula nga yafiira waka ne bamutwala mu ddwaliro ekiruddo ng'olwedde yafudde. Naye akavuyo akakulu nnyo ke nandyagadde gavumenti oba esobola okutuyamba tu investigate tuwulira ebigambo mpoza mwami gundi ono nawuliddeko nga gambo byava mu kamwa ke mwami Mark Walungamya yagamba mwami mukulu actually nakiwulira mwami mukulu yafiira waka ne bamuddusa mu ddwaliro nga tebagala ng'afudde bamutwala ekibu niye omusawo ekivu yagamba yakubira omusawo Sayuni akola ekibu mwami mukulu ali wano bamusudde wano naye ate bangamuteeka mu intensive care kuba yali nkyaji mu intensive care naga naye terina kyegenda muyamba vital zonna ziri wansi pressure zagudde dda organi zonna zisirise kanaga kambaddire bwe bankubira esimba ngamba nti Alex alabise ku finally after 2 weeks after 11 days or 12 days bwe batwalako nga tebakyali atuka tewali amanyi gyali nakuba ne police statement bali balina gifunira ku lwokutaano basobole okujja okukola welfare check police egiwandiike bere ki ekigenda mu maaso batuule ewa gyali kuba gavumenti erina obuvunanyizibwa ku batuuze baayo okumanya omuntu wabeera nga tomulaba ogamba twagala okumanya gyali mulamu ali kuki. Omwana oyo yabatambulako namukasa ng'ajjanga agenda ku gate bagamba ali Mmengo. Sera yagamba ali Mmengo bamulabira mu pastor amulabira pastor atali musawo alabira ati omulwadde amujjanjaba nga pastor agamba ali bulungi alya anywa omuntu ndwali bali balisa mulisa bali banyesa munesi ne tuita mfezo nga tewali kyogera tewali kuna kubagamba ki ali bulungi nena kweza asembayo omwana yali agamba nti ali bulungi yali taddamu napeza mulanga mugambye ndi Mmengo tiku gate naga tanzisemu nemga kipinga tereka gun communication ezo zonna. Ate ye TikTok omulala abanup naye baagala akomewo e Uganda era ng'essaawa yonna twandimulabako ku butaka banono batandise okuweereza message oba obubaka obulaga ebikolobero bya Zaakola bino nno nga ye baakola ku Benita ne Kono we batandise okuba nga ate babikola. Uganda siddayo nzekka tuddayo ffenna nga sinnaba kudda Uganda nammwe mugenda kudda Uganda. Omanyi mwagala nnyo likes, mwagala nnyo views, mwagala nnyo ebitrendinga. Tudda ffenna Uganda. Buli yakoze video ng'oli mu nsi gye ndimu nga wataddeko ekifaananyi kyange kyenabagambye ffenna tugenda kubifiirwa. Kati ezo keesi ziba ziweze kampani yange eba ekuŋŋaanyiza keesi poliisi eba ekuŋŋaanyiza keesi so kati bannayuganda ffenna tuba tugenda kubifiirwa. Ngenda ku poliisi ntwala vidiyo zammwe ngenda kutranslatingira bano abasajja biki bye mugezaako okunnyonnyola mu vidiyo zammwe. Mulowooza nti mwe musinga amagezi mwekka. Tugenda mu kooti ngenda ku poliisi gye bigenda okuggwera mugamba nti mwagala kunzizaayo tuddayo ffenna siddayo nzekka. Ekisa kya Mukama akubye enchungwa era bw'atyo kaakati ali ku sayidi ya mukyala Nammeere era ng'agamba nti generation yandibanga yaleeta akabasa kano konna akagenda mu maaso. Ensonga yaliwo wakati wa Benita yanyumiriza bulungi. Owekitiibwa Honorable Nammeere yamuwa $5 million naye yajja mu inbox ye n'amugamba munnange mbadde nzikakanya media ng'omuntu era omulala mbadde nzikakanya media nja kusobola okuweereza obukadde 5. Of course ekitaali kibi naye abantu baasuuka akajanja kati kino kimawube maki generation kyakako kino ekyerusa n'omusolo gw'embizi ekimuweereza message ekimugamba mma obusente bwobuzzeeyo nkuweeza ng'omudendera bwaloza agenda muwa nnyingi era yamuweereza $5 million. Ate ye Pastor Wilson Bugembe asabidde aba Uganda Electricity Distribution Company Limited baneno nga kyekitongole ekyadda mu kifo kya umeme okubeera nga kitambuza amasannyalaze mu Uganda yonna n'okubunyamu n'okubeera nga bafuba okulaba nga Uganda erina amasannyalaze baneno ekyamazima gandibanga gabalemeredde kubanga engeri gye gavaako ate geewuunyisa omuntu. Bannange tusabireko abakola mu masannyalaze ennaku zino. Kiki ekyo Mukama? Juzi nazze waka nga galinga nga disco light nga bwe gajja
bwegaddako bwegaddako. Ayi Mukama tusabira abakola mu masanyalaze g'e Uganda konna akuuma akaababula oba waya ki nze simanyi naye help them Father. I know they are working day and night to fix Uganda's electricity kubanga umeme yali etusobedde naye olaba tutuuka ogimiisinga. Mukama tusabira abantu bano obabuulire balagirire akuuma ako Uganda eterere mu by'amasanyalaze. In Jesus name we pray. Era Mukama nsabira n'aba Uganda ki abagenda basaza ku bipande byaffe nabo Mukama obawa omukisa naye balagirire bwe batuuka ku by'amasabo bateekeko X amabaala ne loogi